Abavubuka 10 abawangula empaka za PAKASA ne batwalibwa South Korea okulambula ku lunaku olwokubiri basooka kusisinkana Seoko Kim Consultant okubabulira engeri South Korea we yatandikira okuva mu bwavu. Very poor. We were very poor. And because in early 20th centuries, Korea has been under colonization by Japan. Ono agamba nti baali bubi nnyo era nga gavumenti ya Korea yabawa ebikozesebwa ku bwereere nga seminti n'ebirala okusobola okuzimba ettendekero ly'ebyemikono ng'era baalina okussaawo amakolero amatonotono basobole okufunamu obuyambi. We reconstructed this country from 1960. Abavubuka bategeezezza nti nabo basobola okuzimba ensi yaabwe Uganda neefaanana nga Korea kasita tunaava mu kwebaka. Ekintu kye baasinga okuteekako essira kyakulaba nti Korea esobola okwekolera ebintu ebyayo byenaatunda ebweru. Singa naffe abantu e Uganda tetwetuulako ne tugamba gavumenti tetuyambye naffe tetukwasiza wamu ne gavumenti ne tutandikiraako eri wansi village level oba community level netusobola okukola ngaffe abantu tetusobola okukola naffe gavumenti netukwasizaako bwekyo. Oluvannyuma batwaliddwa okulambula ekifo ky'abavubuka ekya Set-up Entrepreneurs gavumenti kye yabateerawo okukoleramu ne bawa obukadde 35 mu za Uganda buli omu okumala emyaka 3 kasita aweza amagoba ga bukadde 7 nga bakuwa endala osobola okukulaakulana obwe ne bavubuka banne emirimu. Bye basinga okukola mu kifo kino mulimu eby'amasomero, amasimu n'okutunga engoye. $35. Oluvannyuma batwalibwa ku kyeggulo. Deo Kyaligonza yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.